Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampuza n'abana bambala musizaako nnyo. Muganda wange gwandaba. Singa bukeere nkya n'osanga Mwami Museveni. Nagamba nkuwadde omukisa mbuuzaayo ebibuuzo bisatu. Kibuuzo kikyoyinza osookerako mubuuza. Nze bwe mbanze ekibuuzo kye nsookerako okubuuza Mwami Museveni. Mubuuza nti eddogo liwalugesa Bannayuganda okufuuka abatategeera walijjawa? Ekyo kibuuzo kyange kyokka kye nsookerako okubuuza Mwami Museveni. Omanyi ensonga lwaki? Mu Uganda mulimu ensonga ezijja nga zikwata ku buli Munnayuganda yenna, nga si za byabufuzi, nga teziriko nti onawagira kibiina kino oba oli awagira kibiina kiri, wabula nga zikwata ku buli kitonde ekiri mu ggwanga lye bayita Uganda. Naye ne bwe zijja nga ziri bwe zityo, era abantu abalya eddogo Mwami Museveni lye balogesa nalyo basigala abakyabiraba ng'ebyobufuzi. Omanyi lwaki? Ensonga z'okuwamba n'okubuzaawo Bannayuganda ezo si nsonga za byabufuzi. Ezo nsonga ezikwata ku buli Munnayuganda yenna. Olw'ensonga nti ojja kusanga nga abaawambibwa nga omwana yali wa NUP naye nga maama we wa NRM, oba nga taata we wa NRM. Kale at least abamu ku bafamily members be nga ba NRM, omwana waabwe n'awambibwa. Njagala mbuulire, essaawa eyo omuzadde ono owa NRM ng'omwana gwe baawamba owa NUP, nga we wa NUP, abo byobufuzi biba bikyakola. Biba bikyakola. Bwe kityo bwe kiri ne mu Paalamenti. Nti nze neewuunya nnyo Paalamenti y'eggwanga okuba nti esobola okutuula ne muvaamu abantu abo bokka abatagira NRM ne baba nga be bali ku nsonga z'abantu, nga buli kizibu kyonna ekijja nga kikosa Munnayuganda ng'abalina okubeera ku sayidi y'okukiwakanya kireme kubeerawo be baba abatagira NRM. Wenebuza nti abakiikirira ababaka ba Paalamenti aba NRM mukiikirira abantu ba ggwanga ki? Okubanga buli nsonga yonna ejja ng'enyigiriza Munnayuganda, ababaka ba opposition ate oluusi sina bonna, lwaki bokka be bayimira ku sayidi ey'okudifendinga Bannayuganda ng'ate bwe baba badifendingiramu n'abo bennyini abaabalonda, kubanga ekiba kijja bwe kiba kikoza Munnayuganda n'abaabalonda mmwe kiba kibakosezaamu. Kiva ku ki? Ddala eryo si ddogo. Nze nnyinza okubuuza Mwami Museveni ekibuuzo ekirala nga sinnamubuuza gye yajja ddogo liroga Bannayuganda okubeera ofuuka abasiru nga bwe tuli olwaleero. Paalamenti neetuula, ab'opposition ne bagifuluma, bonna basigala ne batula comfortable nga tebafaayo, nga balinga abagamba nti abaawambibwa baali Bannakenya, bano abaafulumye Paalamenti bakiikirira Kenya, ensonga zaabwe za Bannakenya, ffe tuli Bannayuganda tezitukwatako. Ebyo biba bikyalimu ebyobufuzi, eyo befuuse ensonga ya buntu, eba tekyali ya byabufuzi. Ekirala nyina ku mawulire nalabye abantu abalajjana baba bawonnakawa nga bagenda bagoba ku mataka kubadde bawangaalira, abamu babasolidde obintu bubeebu, bali abo bekalakaasa, badde eno badde eri. Si bwe basookedde newala wona gye kizze kibeera. Ddala omuntu abo abagoba ku mataka babeera ba opposition oba mubaamu n'abawagira NRM kwe bagoba ku mataka ago. Kambuze gwe NRM mwe bakonera ennyumba yo ne bakugoba ne wobadde obeera mu mbeera ey'obulyazaamaanya.
omusango ogwo oguvunana ani oguvunana Robert Kyagulanyi Ssentamu mu opposition yakugobesezza ku ttaka oba ovunana NRM erese n'amagye ne police bajje bayambeko kubaagala ettaka eryo okulibasengulako. Nti osanga abantu nga basengudde ku ttaka ng'ehoima bantu mutwalo mulamba bantu mutwalo gumu 12 ne bagoba ku ttaka ekyokulonda ne kutuuka ne bagamba nti owa gavumenti yawangudde ekitundu ekyo naye nga awangudde mu bantu abagobwa ku ttaka nga gavumenti efuddeyo kubayamba butagobwa ku ttaka lyabwe ate owa gavumenti najja n'abagamba mu mpaaka lungende bakiikire ne mukamu anaagenda mu paalamenti mubabaroge nze naliko ne mukwano gwange omu nanyumiza nagamba balina ettaka lyabwe eyo bukomero eka 5 abasajja ne bajja babasengula abantu ku ttaka ekirindi ne bagamba mwegule abegula be basigalawo abatalina ssente zeegula ffe tubaweemu ssente mugende batuukako mukwano wange bamugamba nti yeegule n'ababuuza neegule ssente mmeka ne bamugamba olina ika mmeka nti 5 ne bamugamba twagala obukadde 6 bw'otwa obukadde 6 gwe osigalawo n'abagamba oke kirungi obukadde obwo 6 bwemwagala mbawe bwe mukwata mu mpenzi mbaviiri ne bamugamba nti bwe tuba tukugula ffe tukuwa obukadde 10 mu ikazo 5 n'ababuuza nga mukibaze mutya mwe muba mungula mwagala mungule miliyoni 2 buli eka naye ate nze bwe mba neegula mwagala eka njigule miliyoni 12 n'ababuuza mwe mukibala mutya bwe mutyo oba kitegeera ebyo byebize bibeera mu buli bitundu byonna gye basengula abantu ku ttaka nti bwe baba bakugamba weegule bakusaba sente nga mpitirivu zotajja kusobola kusasula kati ate bwe baga nti ffe tukusasula otuviire ze balowooza oba ze baagala ze bakwata ne bakuwa ezitagenda nakugasa kugulamu ttaka walala wadde erinkana kwota ya lino eriro lye batutte oba kitegeera ezo ensonga nazo ziba zikyali za byabufuzi gonza baba basengula baga nti basengudde abantu 8 ku ttaka abantu 125 babasengudde ku ttaka bebasengula babira ba opposition okka tembaamu batali ba opposition nene babasengula abantu bebasengudde ne mudda je ne mulegenda je oli naagenda jagenze era naagenda ng'akyalina NRM ye mu nsawo wonna wadda bamugubye ku ttaka agenda kumpula ne NRM abaya akafuna akabanja akalawa akaguze naga nti kulonda kutuuse nagira ati yo muzeeyi gwe mpaana oli kigalo nenga bamugoba ne ku ttaka eryo bwe litaba ddogo kiba kimazima ddala okitegeera inze kyenjagalo mwami Museveni mwagalako ekintu eki kumubuuza wa gye yajja eddogo eryo lyewa Bannayuganda okutusiriwazo tutuusa ku eyo level